marathon concert yayogezza abantu obwama obuyitirivu nnyo nayogera kino nayogera kiro nayogera kiri atutunira omukulu Diamond Platinum bamulese wano nga bamulese wano nga mukungu okujja okubanga apromoting ekyaffe wano ekyemmwanyi gwengo omukuba bwekubogezi betulina mu ggwanga Uganda. What's your son this one ngira kitunulya mu ngeri eziwerako. Ekisooka Diamond okujja mu ggwanga erya Uganda okubanga performinga kiberenga kiraga abayimbi baffe abawano if they build brands zaabwe ne ziberanga zisobola cutting across okusinga ensi gye babeeramu katugeze ensi Uganda baba basobola okubanga business esobola okubeerawo mu nsi endala. Ekyo no kikulu nnyo nti singa tumanya nti naffe tuba tulinayo kuba artists ndasobola ogende Kenya nakola business nagende Tanzania nagende Rwanda nagende Burundi South Sudan Nigeria Ghana awo kuba ngasa zino tulaba tino Jose Chameleone nti Diamond yabadde ali wano Uganda ngate Jose Chameleone ali Rwanda ne ali mu kunoga sente variation muzasasuddwa zinzo okubanga sizezimu but business is business. Okay. So abayimbi abalala basigadde wano abali wano mukozeewo kyanjawulo ki okubanga singa ne Kenya oba Tanzania zibeerako ekintu kyeziri mu kubanga zipushinga ngaffe Uganda tuba tuli mu kubanga tupushinga emmwanyi nti osobola ogende Kenya eyo nobeeranga naawe obeera omukuka kubagenda okubeera ku campaign ezo otuba tukizzeemu ekibuuzo ekyo honestly tubawezaawo wano Uganda. That is the crucial point by the way. King Saha kiri kitya ziza bafana abayimbi mu Uganda ebyaddala by the one being honest branding esobola okusala Uganda negendako mu nsi endala nga togenda kwesigama nnyo ku bannayuganda bali eyo because bya mirundi ebiri tulengedde bannaffe abagenze over the weekend e London babadde bayitirivu nenga ate bagenze kuba bannayuganda bali London bagenze kakota kuba bannayuganda bali London abakunganidde mu Kagadeni kyanjawulo mukko ku muyimbi katugamba Asake oba Rema abagenze kuba O2 Arena nga mulimu aba Nigeria abali eyo mulimu abazungu mulimu abafaransa mulimu baani. So ne wano mu ggwanga erya Uganda nti abantu abalina brands eza music nga music waba transcendence okusukka borders zaffe ayinza kubeera Jose Chameleone number 1 Eddie Kenzo bayimbi aba babiri be basobola mu ggwanga erya Uganda okugamba nti they are firstly regional artists because waliwo ba national artists bayimbi baggwanga nti Gravity omutujju obogenze Koboko obogenze Mbalo obogenze udaba bajja mumanya bajja kujja bajjule King Saha bapalaso webatyo naye nyo muyimbi asobola okusala boda bwatu nagisala nayingira ensalo z'ensi endala nabeeranga abantu bagenda kumuyayanira anyimba ze bazimanyi basobola okuyimba naye Bebe Cool tagwawo yagwawo ko mu biseera biri. That is the first journey we yali agitandika first quarter of his journey we yali ali Nairobi. You could Bebe Cool ava and I think if I'm not mistaken 1997 1998 nagende Nairobi Kenya okubeera nti natandika journey ya music meetings ba ogopa DJs emyaka eje gyasooka esatu era singa obeera ogoberera yali asobola okubeera nga akuba Miss Kenya Miss bichinga abikuba but then we yakoma okko wano brand ye nesigala nga eri nnyo mu kibbo ekiri national era singa mbeera nkubuuzizza oba omuntu era mpuliriza ne mugamba nti mujja n'emyaka ebiri mbuli performances Bebe Cool zagenzeeko Kenya, Rwanda, Tanzania, Burundi nga headline artists nga tukitaba ku oba The Ben oba nga tukitaba ku Diamond Platinums zinzo okubeera nga performances ezo ntono muko twamulako ya performingako ne Nelson Mandela kituufu. There is a very big difference between a headline artist and an artist okujja okubeera nga performinga ku show oba nkikumenyeremenyeremu ko bulungi nga wogamba nti nno ng'ennaku z'omwezi 27 October erugogo tuleeta Diamond Platinum nga werekeddwako abayimbi nga ne babayiwa nti najja tumwaniriza ku kisaawe Entebbe tumukozesa media tour nagenda ku radio nagenda ku ki najja nga abantu bazze kulaba ye specific headline artist kati wano mu ggwanga erya Uganda ba headline artist abayinza okugenda mu nsi endala ne bakikuba nga bazze kulaba bo one man show batono so mbadde gamba nti Bebe sigamba nti obusobozi tabulina
sigamba nti music yo tamulina naye we yakoma we Kenya mind yo nena nasinga nasoka najiteeka wano nasoka na jirawo nnyo na concentrating so bino ibadde bijjajjamu ebyo zezobulidde nti nagenda na perform ku stage ku birthday ya Nelson Mandela alongside yajjanga alongside obo kitegeera nawo fa bayimbi nga babana boyo bajja wano mu ggwanga Uganda ba headliner David Wamula wano sendezi yatukana empitirivu yajja wano so badde nkunyumiza nti bayimbi ba Uganda ababadde bakikola consistently nga bafuluma ne baganda bakola shows mu nsi ezituliranye nga ba regional artists abadde Jose Chameleone abadde Eddie ne wali emabega ko yaliko Good Life kaseera ako era nga owulira shows zibakubye okitegeera so badde ndi mu kukuyungira ku kya first of all okujja kwa Diamond nti tulinayo ko ku bayimbi ba Uganda nga naye asobola okugenda Tanzania nga bagala ku oba bali mu kutongoza whichever product they want kutongoza ne bayita omuyimbi wa fwa nga headliner obo kitegeera nti awo ke kali paka kolaki akali wo acho bala mbadde nkuwa era mu kubayimbi bensinga okuwa respect y'amaanyi brand yeyo nga buildings even outside Uganda even okusinga mu Uganda badde Eddie Kenzo gochima Eddie Kenzo just mujine emyaka ebiri gyokka ejiyise lwagambye ko bannange amanyi mu buto batugambanga naye oyenjera nnyo Eddie abadde ayenjedde nnyo ebbanga lino ly'emyaka kuva 2015 awo enzijiweza ggulu abadde ayenjera nnyo sikikozesa mu bubi batingezako kugamba nti abadde travelinga nnyo zani ate okubeera wano era gino emyaka ebiri wa concentratinzeeko ko ng'ali wano oba kitegeera so naye nga at least brand ye oba ogenze mu nsi ezituliraanyewo his music is relatable because ekisinga okupangisa abayimbi ogenda okuyimba mu nsi ezitali zaabwe ti music yakusookayo gyali can they relate to the music tekibeera ate kyobola mbadde ku example ya Bebe nti wakomawo wano after Kenya mind ye ne strategy yali nnyo wano ne music we yakuba yalinga nnyo waffe wano ngeri Yesu atuuka nenga ate tanyikira nga Diamond music we wanyikidde wano because Diamond in terms of strategies go bimanyi bulungi nti wabeera afulumiza oluyimbo ba project yonna wanayinawo n'abantu bawa akasente okubanga music bakola kiba mbushinga so okukiddamu bulungi nti first of all okujja kwa Diamond Platinum ina kubeera wake up call eyabayimbi ba Uganda okubeera nti nabo basobola building brands nezibuna ensendala ekyokubiri tugenda kucha pricing ndi sente ezo zogeza abayimbi obwama nabadde banyina zikatale yandikando nabadde ndaba mukwano gwange Tonix nabadde ndaba ziza ango yavugidde yabadde yabyabufuzi eyakamwanyi nti probably omuntu yadibadde omutufu okukayimbako yadibadde King Saha kiyinza okutegeereka okusobola okugyayo concept obulungi but then we just have to know the dynamics at play okitegeera nti Saha mu kuyimba akamwanyi yes akayimba but akayimba as a metaphor. What does that mean? Metaphor nti ali mu kujuliza ebintu ebimu ku byaliwedde bitakyaliwo government ene eriko bye tukoze obubi okubanga erimu yakola ki yabijjawo then ekyabadde at hand kyekye okuba nti nno eyitimuka wano mu ggwanga erya Uganda ne mu butale obulala obw'enjawulo jayinza okubeera nga atunda so byanjawulo mu konti baati basobola kubeera nga bamuleeta him as a politician oba a political singer oba an activist singer essaawa zino okubanga ayimbawo but then abayimbi abalala abadde bagamba price yakasajja ya waggulu nnyo lwaki bakwata obukadde now figures ziri mu kutankanibwa first of all we are told 750M I think Eddie yakitugambye ng'ali ku ebadde ku NBS awo n'akitugamba then yesterday Bebe Cool nakidismissinga but taquoting ate amount gye tulina genda nayo so we don't know whether eri waggulu Eddie gyatugamba oba eri wansi oba kitegeera now we don't know but what I don't know yafunye sente empitirivu Diamond Platinum project eyo reason number 1 lwaki yafunye sente empitirivu now tugenze mu deep politics waliwo project eyo project y'emmwanyi mu 2023 sente zaafuluma wano mu parliament y'ensongawa mu parliament biliyoni 37 ez'okubeera nti nno bayitimuse emmwanyi mu butale mwina okubeera ng'egenda naddala waliwo akatale k'ensi za south east ezo eziri awo empitirivu ennyo so sente ezo we zifuluma ne zijjako engeri y'okwagala embalirira yazo entuufu zigenda ku ki era ojjukira ababaka ba parliament abafa abantu twerabira bango and
we get overtaken by so many events netwerabira ne waliwo okusukangana omuguwa ku ssente ezo era nzijukira bulungi nnyo muzimu ku gundi ze bagenda mwendala mu bukiiko yababuzaabuza nti ssente ezo zaayise mu gundi bakiyita what is it called? It is called the classified budget. Zaayise mu classified. Weziyita mu classified tugenda okulaba waliwo meeting yali wano e Munyonyo tugenda okulaba nga waliwo ekitongole ekirala kyayita CIC ekiri omwo ate ekyafunako obukadde 20 biliyoni 21 kwezo biliyoni 3.7 era ekitongole ekyo kyekyabadde kiteeseteese Kampala Marathon Coffee Marathon entungamo era omwami oyo ava ntungamo mutatugumi okitegeera so wakati awo nga waliwo ssente empitirivu ennyo ezaali zaayita tugenda mu kaseera k'okwagala okukola engeri ya accountability and visibility kyovolaba nti mma mulina okweteekako ku muyimbi temusobola okuwa kasente akaneneko wano tuba tunyigootola ebitabo n'okuwandiika nga tugamba mwabaddemu omuyimbi w'amanyi awoleda ssente bweziti yapangisirizibwa jets yakoze atya weebityo so ogenda okulaba nti mukuva e Tanzania bennyini bamupangisiriza ki private jet eyo si ya Diamond Eddie yatugambye wajja wana Uganda napangisibwa ka chopper nekajja tezali badde ssente nnyingi naye gonna amajolobera agamubaddeko it was part of kiri ekintu ekinene ekyokwagala okwa accountingira ssente zabadde empitirivu ennyo n'abayimbi abamu abakoze eki abaddeko so kiki kiri ku kasente kabadde kanji olw'ensonga eyo kayiseewo but also ne wekataaliseewo era brand ya omuyimbi nga Diamond Platinum kukyaza engeri agirukaluka okutuuka wano weetuuse it has been dedication and hard work and a lot of investment in himself and the brand okuba nti nno tagenda kubanga asaba peanuts buli gye weekoma okweteeka mu ssente mu brand yo mu art mu music mu creativity kirabika awalala era baba bakiraba so mu ngeri y'okubanga mugenda ku negotiatinga ku mmeeza era mugenda dimanya akaseera akasente kangi so kino kibeerawo then ekirala ekyabaddemu ekyayogeza abantu obwama naddala abayimbi abamu kati nga Eddie kyekyejjoogo webale nnyo era ye yagamba nti bo babawaza amafuta omukulu ne bamuwa chopa ne helicopter bino lyabadde ejjoogo ne treatment yonna gye bamutiye bibino ebintu bibiri nti mbadde nkusomoddeko ku kyabadde emabega ekyokwagala okulwanisa ka budget oba accountability ebirenga eri visible okitegeera but then ku side ya art oba abayimbi they were created mu mbeera nti nno they are very very egotistical oba mu Luganda nkijjewo nti buli omu aba agyewulira now mu business ya music wakyo tuyita show business kakati ojjukira biri ebiseera Bebe Cool Bobi Wine Chameleone nga bakyali bavubuka bakyalina ku mbavu basa Bebe Cool yawuliranga nti nno Bobi Wine ayingizaawo ekyuma nga naye okuba kwewola ssente ajja kwewola aleete hama Chameleone naye afuna engeri gy'afuna aleete ono aleme kubeera nga amukinako amukikinalako ono wazimba ennyumba nono enkyagenda kugizimba ono wakola kyonna agenda kubeera ng'akikola kirimu ffene mu creativity so mu world ya Eddie is understandable era nsobola okubeera nga mutegeera nti wano Eddie yakola ekintu Eddie ojjukira bulungi nnyo situations ezaaliwo yali ali was it Ivory Coast mu biseera ebyo treatment gy'atafuna ku gavumenti azaabakaabidde tiyafuna kyayagala then akomyewo wano ayimba ennyimba ze yayimba biwoobe biki byonna Eddie n'abeera nga alina fan base ey'abavubuka abamukkiririzaamu abaali ab'amaanyi gavumenti ekintu kye yatya gavumenti weetya ekintu ekyo neyita Eddie ku mmeeza ne bali negotiatinga ne bakobya emuwa because baatya amaanyi gani aga Eddie mukola move eyo yali yakusaddaaka sacrifice okusaddaaka okw'omusayi but yali saddaaka y'amaanyi nnyo okuba nti nno yalina bingi byalina okubeera nga yeerekereza yeeweeyo akolere ki akolere abasajja now mu situation ng'eno ey'okubeera nti nno tuli mu promotinga mwanyi tulina omuyimbi gwe twagala okuba nga tuleeta then kiba kyabulyaza amaanya nnyo obutasoosowaza nnyo muyimbi nga Eddie ku mubiri gw'abayiiriddewo emabega nti nga mbanga ddala mukimanyi bulungi nnyo nga music manyi wabadde atambula mumanyi buno ku region eno Eddie abadde ya East Africa wala akaseera bwe kaatuuka ebyaddala nga mu East Africa tutwala Eddie na Diamond ogenda okulumba buli obusajja bwa West Africa ojjukira kuva 2016 15 16 17 18 paka twagenda mu COVID ng'abeera Eddie abeera Diamond abeera Eddie abeera Diamond so they are rivals mu kaseera ako now in the world of show business
Eddie feels betrayed, Eddie feels disappointed. Okubeera nti nno temwasobodde kubanga naye musobola okumutera okumwalirira omukeeka mu njogera ennyangu ne mugwalirira omugwira ate nayivowe oba kitegeera. So in the world of Eddie, I just want people to understand him oba kitegeera. But also the reality here is probably woteka gundi ezebbiri brand zebbiri maybe Diamond aizo okubeera nga ayinako koka upper hand kaliko nga yabadda of course sira yitalina nabuzibu yadde abideservinga but kyabadde tekirina kye kibajjako kubanga basobola obi extendingira abamu ku bayimbi baffe abawano ne baba wacyenkanyi niwe kitaba kyenkanyi ne babadde ebintu byokolerwa ku muntu nagamba ye by the way oba benga ye edit yabisaba nga yo omuntu anti obutabisaba kiri bwe kiti nti twali bwerufu bumala. Okay. Because all our business is on negotiations ezo. Ebisale singa walicho tuita NDAs, non-disclosure agreements. Nga technical rider y'omuyimbi. Okay. Jasabye oyinzo omunayinzo obutajimanya obo kitegeera. So onabyekangiraawo. Ate mu mbeera ya show business wano there is no way, for example, embeera gye walabe ya press conference nga Diamond yatuddaawo, The Ben yatudde, Beba atudde, naye ng'olaba engeri Diamond jazze chopa biki byonna then Eddie najja yeetyebekaawo. But Eddie yali ku press conference. Anti yensonga lwaki teyajja ku press conference. Maybe he wasn't paid for. Ngamba oluvannyuma lw'okulaba ebikoleddwa Diamond. Engeri Diamond jazzeemu ne helicopter naki. Eddie yagamba oba ndowooza muli yagamba nedda sobola kutuula ki nakasajja awo. Sajja kabali akavimbo. Kati sigenda beera part of bagenda kulya kaki kavimbo kansigaleyo then ninde ekyansasuddwa ekyokujja okuperforminga which he did. Yes. Oba kitegeera. So but moving forward nti sometimes you just have to be considerate. Naddala okusoosowaza ekikyo nabadde mpa abantu example luli ne bagamba nti mu ggwanga la Nigeria eryo liraba lwaki likuze government yaazo oba government yaalyo eyambe nnyo okupushinga abayimbi baabwe kuba supportinga mu ngeri zonna whether economical whether kubawa essentials whether ki ku mulundi gundi Rick Ross lwagende Nigeria. Rick Ross tumanyi muyimbi w'amaanyi nnyo omu ku rappers abasinga essaawa zino mu ggwanga lya America ne mu nsi yonna okutwaliza awamu. Basaba technical rider. Abatamanyi technical rider. Technical rider bye bintu omuyimbi byasaba. Ngenda ku example ya Boys to Men abajja wano. Steve Beyaleta. Basaba ebintu. Kuba Katambala nti obutambala buberenga buva Nairobi. Nga buli specific. Butambala buno obusimula entuyo. Obumuli jukira abanyimba nyimba za mukwano buberenga buva Namibia. Amazzi ag'okunywa agali specific aberenga bava Ludawa. Wooteri y'okusulamu mugire mwaliro mulamba ebintu ebityo olumba sabiddeko ze helicopter special type of meal webityo it is called a technical rider. Kati Rick Ross atuuka n'abisaba nasabirako chupa zaali 2 nasabirako Lamborghini zigenda okumwerekera okuva ku Lagos airport. Abayimbi abaaliwo ebiseera ebyo of course nakati bakyaliwo ne ba Wizkid no baali bayina kibali mu kubanga bazimba ne bagamba tekijja kusoboka kubanga mugenda biko ya Rick Ross finga industry ya Nigeria tulina tujje tugiteeka wano esobola okubeera nga ya attracting Rick Ross. Ne bagamba finance minister waabwe ne minister wa line ministry kwatagana ku entertainment. Ne bakubira ne bagamba nti wabeerewo ebikolebwani Wizkid. Era sa Wizkid ne yamwayo helicopter ngame yamwayo ne kuzirambo gini awo Rick Ross abeera ali awo n'awulira nti ne nagamba waliwo omuyimbi omulala w'amaanyi kwegamba nti kibeerenga kiba moral boosting amuko nti omugenyi agenda kumala olunaku lunaku 2 akole ki agende kyekirigundi kye yayimba Robert Kyagulanyi Center mu Bobi Wine nzijukira we bansiba kubanga papa jja omugenyi lwanajja siro era mu ddiiro. So Eddie yabadde ali mu kubeera nga agamba nga communicatingira government nti omugenyi lwaze kiro era mu ddiiro nti okutuukiriza engombo y'Abaganda bagamba nti anamuwe ndireka abebweru balye. Eddie mu kaseera kano nga byeyerekereza nga yembikubudde kusaidia ebyobufuzi tosobodde kubeera ngo bimuteerawo then ogenda bimuteerawo ddi kaseera wayina rival we ng'oyo. Me I believe singa badde muyimbi ngo bava bunaayira walako Eddie tiyali badde as disappointed bawo kyabadde ku this rival. So you have to understand the psychology of art and rivalry where Eddie Kenzo came from. Okay. Yes. So tugambe nti Eddie Kenzo ebintu ebimbi yabadde ayogerako nga ye mu interview gye yakozeeko yagambye nti ye nga ye nakyo yabadde asobola okukikola naye olw'okubeera nti ye muntu yabadde tayagala tasobola kulaga abantu bano abalala nti kino kyabadde kisobola okuba nga kikolebwa kubona ye yabadde asobola okukikola. Of course. Ate okupangisa ennyonyi awo ku bukadde singa busatu awo ebyo byandibadde bisoboka naye then tuba twagala okubuildinga music industry ya Uganda bana okubuildinga ebyaffe it has to come within
oba kitegera maybe next time they can do better. So Eddie yabadde ngali mu kwekandaga so that next time situation eyo webeerawo abantu abavunanyizibwa they can do much better. Yeah, but also nti kyakolinze for Ugandans to throw tantrums eri Eddie, but not until when you understand world jedi mukunyumiza yaba creatives how they operate world over then someone can't understand where Eddie Kenzo was coming from. Antambi akino kitegeeza ki okubusibwa amaaso ne baleeta ne banoonya talanta endala ebweru ezibeetolodde okusobola okubeera nga baleeta talanta ziri ezibeetolodde ne babuusa amaaso zino talanta zaffe zino ezaawana. I think any marketing campaign has to have a strategy. So this was just a concert. It was a marketing campaign. Eyo kwagala okwagazisa abantu emmwanyi. I don't want to sound like I'm a PRO of their project, but I want to just tap into what I think kyabadde balowooza kyabadde bagenderera okubeera nga bakola kinga bakola. Ng'oyagala emmwanyi etegerekeke side za nga wenkugamba some countries eziri ebo mu kutagetinga then using a kapeke using a who our artists here vis-a-vis using a Diamond Platinum olaba nti nno goal yabwe it is Diamond message ajja kutuuka mangu that is if abagendedde ku yadde bamugambye maybe some posts ku Instagram YouTube videos bichi byonna nti omuntu n'atali mu Uganda ng'ali France ngagobe ya Diamond Platinum because Diamond reach ye social media ye reach ye etuka wangi nnyo kyabadde kige. This was a marketing campaign of emmwanyi okuva mu Uganda ogenda mu nsi endala, so you had to have artist asobola okubeera nga leveraging support oba audience oba following ye okuba nga agitapinga ku bantu abamugoberera mu nsi endala kyabadde kigenderera ky'okuleeta omuntu ng'oyo than okukozesa abaffe bokka bokka. Diamond Platinum mwana ku Bebe Cool, right? Era ye yamusooka okuyimba Bebe Cool yasooka Diamond Platinum. Don't you think nti kino ekyokubeera nti Bebe Cool bamufuddemu ow'ebigere somehow okuba when it comes to branding? Bebe Cool one nti abantu tulina okutegeera, by the way kiba kirungi nnyo notegeera one by one. Eddie Kenzo tomutegedde so ekiri wetudda ku Bebe Cool one nti Bebe Cool yagenze ku project eyo mu biti bibiri bitya ekyabadde kisinga obukulu influencership. Kyobalaba yagenzeeyo 3 days prior era n'agendayo ne media team yakavalinze kumpi omukulu ogwonna oba okitegeera. So ye mukugenda okulobinga yalobinga ebintu bibiri nti eno campaign abantu okugitegeera mu Uganda because campaign bali bagirangirira dda naye nga abantu batebanna kubanga bagitegeera paka ku final week. So that is where Bebe Cool came in. Najja ne media team ye abantu byagamba 50 abagenze ne bakavalinga n'atwala mukyala we naye n'abeerawo. So wali mu kaseera nga Diamond yazze era kyabadde part of what Bebe Cool kye badiscussinga muko nti nawo tuleese omuyimbi ow'amaanyi making sure nti no kivaayo ekintu kyaffe kibeere nga kikola kitambula. So I don't think Bebe Cool yabadde awuliramu ku ngeri endala yonna era tanaba kubeera nga yatolotooma oba okitegeera kuba yabadde part of omulimu yomu kubagugusizza okuba nga gufuna this kind of talkability. So kyendowooza nti n'abantu kibande badde bagezaho okutegeera nti what we call an Italian job. Bebe Cool yaweereddwa mulimu ki koyo project olaba nti essaawa zino ali mu kubeera nga alina kyayisaawo ndooza bamuwulidde jjo ng'ali wano ku NTV n'agamba nti alina album gy'agenda okubeera ng'ata yakasaamu $70,000 yeetaagayo obukadde bulala 2 apromotingireko emmwanyi. So tulengera Bebe Cool sebo ng'omusajja omugezigezi ali mu kutapingamu opportunity essaawa enezze nga waliwo abaagala okuba nga batumbula emmwanyi nga ye ayagala kugitumbula kugiyisa mu art. Kakati abantu tebakitegedde bulungi. Bebe Cool essaawa zino sebo omugezigezi za entrepreneur kati bino ebirala bino ebyamajjolobero bino Eddie bye yabadde akaayanira ate Bebe Cool ye tali awo ye ali wano ku kya ssente kati no project yawedde what next. Najjukira nti nayo album yange efuluma ku Lwakutaano singa bajongeramuko kasente nembeera nga promoting emmwanyi mbeera mpitawo natwongera n'akalala ndakadisikase nga nawano ku NTV yagambye nti ayagala afuneyo omuyimbi buli mwaka abayimbi babiri babakadde kamu $1 babeere nga asobola promotinga mu nsi yonna nga bagenda ku promoting emmwanyi. Olengera omugezigezi wato waali nti ye kati agenda kola atya yagambye ayagala abayimbi 2 buli mwaka omwami n'omukyala. Government oba abakwasaganya ku promoting emmwanyi budget eriwo bawe Bebe Cool obukadde 2 buli mwaka
buli muyimbi kakadde akadola aba promoting from zero babunensi kati katugeze nti omuyimbi katugeze muyimbi nga ki abakajja kalingambe ava peace nga mutaddemu namuteekamu ava na shootinga nga ava abagenze Lagos aba performinga n'abajjukize mwanya ava abagenze Paris ava abagenze Romania Bucharest ruddawa bebe kulu kati awo amaaso ge begali nti kiyayogedde kiyinza okubeera wano nga tukiraba nga as a scheming project. Kuba ebintu bya gavumenti olumu tebikola weebityo mulimu okweyagaliza kungi n'obutasoboka bingi era bengendo discussinga wano bingi obutasoboka byo ebyaddala byayogedde naye nga akulaga mind ye weeri ndiye nga artist alaba nga there is an opportunity eya artist okubanga wabeerawo ssente ezibeerawo then ya promoting emwanyi through art nga ensinga Rwanda weziri mu promoting heritage ye Rwanda through sports kati Bebe Cool kyenkugamba nti kati Ssabazindo Bebe Cool state mwali ya musajja mukulu akuliridde ng'alaba bino ebyokwagala okuddamu okuyimba yimba okubuuka ebikyasoboka ng'alina kubeera nawo an executive omugezi wano ebimu biyinza obutasoboka naye jamala agwikirizeemu ku byayinza okuba nga asobola okuggusa so that is where his mind is right now. Franka ebimu ku byayogeddwa ku mukulu Zizabafana ye agamba nti olw'okubeera nti since Eddie Kenzo is a presidential advisor ate nga president w'abayimbi kyabadde tekirina kye kimuggyako okukuŋŋaanya abayimbi banne since is a presidential advisor n'akuŋŋaanya banne abayimbi banne abaano n'abatwala ku eyo event yenga ye naye olw'okuba nti abayimbi baawano tebaagaliza yensonga lwaki kyabadde bwe kityo. Well muganda wange Ziza alina okumanya because I think bino ebintu sobeera nga olina inside information maybe you can argue better. Eno project yabadde ya Eddie mu bayimbi bagisomeramu Bebe era twalaba ne Chameleone yennyini like he was of course yes nena abigana nti batuukirira abayimbi ab'enjawulo artists who will matter ku project eyo abatunulamu ne batunulamu era in fact project eyo egenda okujja ibali bagambye Diamond yekka nga yagenda performing headliner era it took an initiative of Eddie Kenzo gamba nedda kino kintu kyaffe kyawano there is no way only international regional artists wagenda kujja yekka it has involve others but stars baffe wano so kwe kutukirira Chameleone we alaba nga ati schedule ye esinkinga ne Rwanda nagamba jasobola then bayine batya ne bagamba Chameleone ku bintu byozo okolakola abantu tuyinza okuwa akajja kaffe abali wabe Rwanda bana abawano aba project eyo Chameleone yabagamba nze mumpe sente nja kujja njafuna ka helicopter okugwa bugwawe ntunga mu rais nemba mpitidde ku takala ki rais nzo sookeye wamwe then ngende Rwanda kwa shoyero ndali yakiro by headliner kasobola okusooka wano saa 10 na paka saa 12 nakola ki yamuga musajja gwe Chameleone ku bintu byokoza abantu kumanyi sendo jazisangaawo saye ku chiku venue bye byamugano genda yamuganda n'abalabala nagamba bano bandi ebimu kubigambibwa nti obaka chopa bagamba mulala bafitinze Diamond platinum bwebati ebyo rais ate Chameleone bitabifana ko wadde Chameleone yasoko bikola ebyo ebibera byakumutwalira mu nnyonyi Chameleone agamba lojoro yakola ki yagakola era emyaka gya Chameleone Bebe Cool Ssabazindo girinyo ku sente ekyalinnyo ku show business eno buli woberanga okuze mu myaka aliwo ebintu byoleka kati show business Bebe Cool ne Chameleone nga bacha competing abo bakola ki nawo ate emyaka Eddie gyali mu 3 je emyaka gya Bebe Cool 10 years ago nti it matters to them so Chameleone nawo akola ki wavira ku project eyo then Bebe Cool we bamutuukirira Bebe Cool nagambye nti Ssabazindo alina business ki mind nagamba nedda there is something else I can bring on the table not just being a performer Bebe Cool wo mwera ne respect Ssabazindo nti kati alaba alina wala basobola okubeera nga aliira so kuba yitamu kino ekirala ky'okubeera nga asobola providing PR yo communication yabeerenga mungi bikiwe bityo akasente ne kabeera nga akola kikeyongeramuko obo kitegeera so tekyali nti nno Eddie tiyayagaliza abayimbi baffe balala but it was more of bananyini
kintu bo baali baagala ki. And in fact their hands got twisted by Eddie Kenzo himself. Okay. Yes. Frank, tutunulire performance z'abantu bano okusingira ddala twalaba performance ya Eddie Kenzo and tulaba performance ya Diamond Platinum wamu ne Bebe Cool. Nebo tutunulira ku internet. Yes. Performance z'abantu bano ababiri Eddie Kenzo ne Diamond Platinum zesisinga okubanga zogeza abantu obwama zesisinga okubanga zitambula. Golooza lwaki? Zitambula olw'ensonga nti mu economics omuntu obeera ng'oweereddwa ssente nnyingi kiba ku expectinga mu kibeera ki kibeera waggulu kibeera kinene bisave abaweereddwa ekitonotono okitegeera. So abantu baali basuubira nti akageri Diamond gyaweereddwa ssente ezikira ku za banne ne performance ye ejja kubeera sinkinga ne ssente zaamuweebwa. But Diamond nafuna challenge wajja. Diamond bulijjo abajja Kampala yogenda okusanga buno obwana myaka 19 obumutegeere nnyinyi omutegeera kwangaalu nga buzimba kigambo ku kigambo nga bubuukira olaba performances ze wabadde wano zibadde vibrant nnyo nnyo. Kati laba ate abamutwala up country amutwala ntunga mu bubali kati nga music wa Diamond jali naye nga ali bwatyo wanyonyogeze ng'ate wa Eddie oba wa Bebe nti yanyikira nti babadde bakubangayo bangana music agendayo. Kati Diamond nasanga challenge nti wajja okuyimba ennyimba ze tezifuna vibe because performance omuyimba okuperforminga n'omulaba nga ayina vibrance kisinkinga nnyo ne audience body language yaabwe esoma etya. Kati Diamond baali bamuwuliriza buwuliriza wano yes basooka ne bakyamukanga simba biki then watandika okubeera nga akuba then steam egende eggwamu. Kati webeera eggwamu kizibu nnyo gwe performer okubanga ogenda beera energetic oba okubirira bukubirizi eddakiika ze lapsing ky'obalaba nti yali mugezi nnyo n'atuuka ekiseera n'abeera nga alina okwewola ku muziki wa wano akwate ku kamiliyoni n'ayimba valuvalu n'alaba nga tekimaze n'abagamba njagala kukola kolabo naye n'alaba nga tekimaze ne bamugamba twagala Nigeria nga tamumanyi namumanya n'alaba nga tekimaze n'ayimba olwaziizi ng'ali mu kukubirira addemu asike audience ebeere y'amaanyi ng'ate ye Eddie era wano mu ggwanga Uganda bagamba abayimba waliwo abantu bano babiri wammanga we bakusookanga ku stage isaawoke essaawa nga tobadidde nga sigwazze mu bigere. Number 1 is Gravity Omutujju. Number 2 is Eddie Kenzo oba Eddie Kenzo number 1 Gravity number 2. Kati laba Kenzo yakasookayo omusajja ku stage n'akankana mbu we yali teyakankana yalowooza nti ye African Simba era muli yagamba you wait when I step on stage. Kumbe ka Kenzo kemazeeyo kabakube kisaawe kiyuga kayitamu musajja waffe agenda okujja situation eyo nemugwira so performance nebeera nga teyalimbi but in terms of the vibrance so tugambe nti omusajja agenda okujja already nga Kenzo agenda okujja already nga akasajja ka Diamond aketegekede sina kwetegekera nga treatment gye bawa Diamond Eddie Kenzo yiwe abanga asazewo performing abadde nga awakyekyo Eddie Kenzo niwe abeera nga azze kuyimba ludda wa agamu ku maanyi Eddie gaalina ngali mu performance nnyo nti asobola okuwawinga crowd era mu bayimbi wano ne gundi akirina ono mwana rapper Fikfa Maker aba yakayingira Fikfa Maker talafia buli alina akatambala n'akajja onolengera nga ojjukira gundi gye twali mu wano show ya Hamu enakivubo waliwo yatuuka ng'eri bweti ne Kasaba agamba Eddie Kenzo Fikfa Maker Gravity aba basatu era gundi kati naye yakiyize musajja waffe Bebe Cool kati wagenda performinga mugezi Bebe Cool abala astadinga enyimba zajja nazo kasepiki nalala bulomawo katono kabaka okitegere nyimba ngezo asoka n'abayimusa agenda okuyimba zino ezala ez'okuwuliriza era nga abakutte video babeera bakutte musajja abakoze eki abakutte so it was more of musajja waffe Diamond kubanga bamutwala eri music we gyatana kubeera nga abuna kimala Eddie n'abeera nga yabba olunaku. Kale soko obeka ebigambo byotugambe bisembayo era kwekyo tumalirize sina bigambo by'amanyi bisembayo gezezaako kubeera ng'ensonga tuzigezaako zentanalyzinga n'okugezaako kubanga side zonna tufiiringa kyezifiiringa olabira ebintu by'okuanalyzinga ensonga you have to understand side eri kiki yabadde eruubirira okubanga communicating maybe kiyinza okubeera nga kyakubye kasenge nga tekyagguse ne side eno kikyayagala okubeera ng'ereeta
then ng'obigatta ng'ofuna compromised ground naye tunabeera mu ebyo kati ndi bukola olutalo luli mugenda maaso olwa Godfather ne Ziza Bafana nga beetwala ku kintu ekiri ekyandibadde kiri understandable amangu n'embiro naye bajja kumala nga badragging naye eno bato goza yandisanye bweba nga weeri bweba nga yakubaawo eya Diamond ne Eddie Kenzo like eri like kyetaagisa kiyinza obuteetaagisa bato y'abana ababiri golooza yeetaagisa Eddie Kenzo ne Diamond Platinum eyinza obuteetaagisa naye weebeera ng'ebaddewo neebeera ku neutral ground neebeera e Kenya nga buli omu tali mu nsi yiye of course neebeera e Kenya koza abantu abasinga bagamba Eddie Kenzo yapinzeyo lwansonga yabadde Uganda kanegende e Kenya but the disadvantage Eddie gy'abayinza okuba nayo yeya resonance ya music kanawo the language factor omusajja nga akuba Luswahili ng'ali Kenya aba agatta Tanzania n'agatta Kenya n'agatta ki sawo awo bayinza okuliretinga ennyo naye okusinga gwezizo Oluganda wange ebyo kitegeera kati gwe balina kukola nnyo walina okukola omundi ogumu gwolina okukola times nga 3 oba times 4 in terms of performance golowooza kyandibadde kitya kubanga Eddie Kenzo waba bagenda teeka bate mu bitundu ekitegeeza Eddie Kenzo aba talina lugendo abajagezako because mu art you be already ready for any surprise. Eddie Kenzo is an entertainer. Eddie Kenzo is a creative abadde webanga ne banga and Eddie Kenzo has traveled nagenda ku stages eziri big ez'amaanyi so tomogerageranya nga muyimbi kapeke gwogenda kujja wano omutwale nti agenda kufaafagana n'omusajja Tanzania nga talina gye yali abadde so he has been there Eddie Kenzo though wabotadde discography z'ababiri of course Diamond is somewhere is somewhere but doesn't mean that Eddie Kenzo is nowhere that is the difference so nkwaniriza ogamba otya ndi bulungi ogamba bannaye oli smart bitya neyanziza ta oba omukyala bannaye wafuna omukyala ntambi omukyala ya smarting so muntu oba kiva ku muntu waayi n'omukyala alina ebirungo byateeka mu musajja abalina abakyala nga mbalaba naye era nga tekiggwa baani gye bali nga they are as shabby as rubbish bajiniza kiva ku muntu nga ng'omuntu nga kikulimu neggwa ate oli extremely ngezaako ndi mu season eyo oli mu season abamu babigeresa nti nawe njagala okwesimba nedda bannaaye sinawe njagala kwesimba tolina kifo kya bufuzi kye weegwanyiza nedda sikati nkyabangulwa omanyi bwe tubeera mu bino ebintu bya entertainment agw'omu ku bantu emmwaŋŋuli neyanziza tusobola okunoonya ngezaako si kugezaako